showcase zino zetulaga abantu boolesezaamu ebintu bingi nga mulimu agriculture products, twolesezaamu engoye, twolesezaamu ebibbo, ebyobuwangwa byaffe ebirala bita culture items, byonna tubiteeka mu kifo kimu abantu bafuna access ku bintu ebyo. So tumuna okwerabira kiri kimu nti mu mikono gino tuba ne ba keynote speakers ab'enjawulo. Ni ku mulundi guno bakulembeddwa ow'ekitiibwa Prince Mulambo okuva e Kibuli, ne bawerekerwako omukungu omu omunene nnyo mu gavumenti yaffe ow'ekitiibwa Mpuuga, era ne bawerekerwako omukyala minisita Mulamba n'Abakooba, era ne bawerekerwako ba MP abasukka obungi. Ng'oggyeko abo bokka bava Uganda, tuyina n'abalala bangi betusuubira okuba nabo ku mukolo guno ku mulundi guno. Kale njagala mumanye nti ba keynote speakers okuva ku bammeeya b'ekibuga kino, aba prime minister n'abo bonna basuubira okuba nabo tuba nabo. Naye temwerabira nti mu nteeka zino zetukola mulimu civic education, okuyigiriza abantu engeri gye beeyisaamu n'okuba nga tukuuma ennono, ebyobufuzi, okulonda, okweggya mu bwavu, byonna tubikola nga tuyita mu kintu kimu, Uganda culture and diaspora, bwe kyewandiise Uganda Kwekwaffe, era mazima kuno Kwekwaffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.